Yes, you have tusonyiwa bingi. I know it is pain. Chikuluma, chikukosa. And you know me, when I'm talking about truth, I don't think about anything. God give us atugamba tutusonyiwe abasikoze obuki obubi, whatever the cost. Na nsimanyi Nakweedde simulabanga labula simanyi bwatwala bakutana kiki Nakweedde simanyi bwagira ki era simuweereza kubanga mukwano gwange oba kiki. I don't want her simbe sala namulabako kubanga akulumiza nnyo naye kigenda okufuula ow'amaanyi ennyo Nantaba nensekwemuunye is to forgive that one. Naye I don't force you. Nteke emmere ku sowaani kwanza obuvunanyizibwa bwange kubayigiriza nti Katonda ekyo kyagira ki okusonyiwa tebakudisikasingerako mu bigurupu kubanga obuwangwa bw'omuntu butasonyiwa. We want revenge, but God tell us to what? To forgive those who transgress against who? Us. Eyo y'enjiri ey'amazima Katonda gy'ayagala Nantaba nga bw'ogiraza abantu bano ogisitule. You will be so successful. Obulamu butagira ki muve mu malala, muve mu bitiibwa ebitagenda kwegasa muntu. Wano yakafa sipiika alirudawo, sipiika alirudawo, ebitiibwa bikola asigadde kimu mu maaso ga Katonda kumulamula. Nantaba banongo bakolamu emikwano balage Yesu Kristo. Wano ekikoze ayongera okubalaga Yesu Kristo. Kiri bakyasatu nga tuli mu ggulu ffenna nga tu omusumba. Ssente si kyekikulu kubanga tasobola kuzaawo ssente zenyonoonye, tasobola kuzaawo ssente zenyonoonye, era tewali agenda kuzinziriza, era tasobola. Ekisinga okuluma ye muntu okukola obubi mu bugende n'agamba kamutwale mu kkooti n'ezaagenda okufuna alemezizaayo mu baamulonda, n'abaamulonda baleme kumulabako. Ssente ze nandi wadde abantu beekulaakulanye nziwadde nga balooya. Kibadde nga kinnuma okukwata obukadde 5 n'osayininga n'obuwa looya. Wabadde balooya 5 bakolereza. N'ogenda misango ebirala n'osayininga endala n'omawa ne bulya. N'ogenda mirala omusajja akimanyi omuwala yasoma naye ffe twesibe ku linnya lino. We yalina okuwandiika Erios yawandiikawo I. Ffe twesibe ku ekyo paka lwe tunaamuteeka ku ttaka. Ne weegatta naabo n'owangulwa n'ogamba kankube n'enkiiko nga mbono yanziba. Si ssente. Obulumi omuntu bwakuteekako buli lunaku nga takoowa. Kuba abamuwa abalooya bandibadde bazimusasulira. Ekyo kyekinnuma. Kuba tebagenda kukoowa kunkola bubi
kooti yamaze era bagenda kuyiyayo ekirala tebagenda kukoma bakyankola obubi naye Katonda tugamba tusonyiwe Katonda ekyo kyaŋŋamba era kugamba nti akola obubi okolenga buki olwo lwe nasoma mu Zabbuli kale kabagende mu maaso nga bankola obubi nze kansonyiwenga byempiseemu bingi era kimanyi nti singa tabadde Mukama sandiwangudde sandisobodde for sure kibadde kisa kya Mukama abantu okuggulako emisango nga bakimanyi bulungi nti tebalina si gya nsonga kuwaayiriza kugunjawo kujingirira bisangosango kuyunga bisangosango ku muntu naye ng'okimanyi bulungi amazima ogamanyi naye n'osalawo n'ogamba nti omuntu ono katumubuzeeko emirembe ekyo kibadde kimpisiza bubi nnyo emisango gibadde mingi nnyo mpozeza emisango 6 kino ekisanja kyokka nga nzigyeko egy'emabega gyonna era nze ngiwangula kuba tebampangulangako naye bw'omala okuwangula omusango ate ne bajingawo omulala ekyo kyekinkutula omutima naye nziza okwebaza Mukama nti abalabe bange tebakoowa kubanga si kye basoose okukola buli olukya baleetayo ekipya batondawo ekipya bateekawo embeera entuusaako obulabe enjavuwaza ennemesa okubeera mu balonzi okubaweereza oli n'agamba wakiri essente zaafuna kazigende mu makooti naye nga tazitutte mu balonzi ezo na pulaani za mulabe so olw'ebyo byempiseemu ebingi n'okuwangula emisango gino emingi omu ku balamuzi amazima yagamba looya wange nti naye bano nga batutiisatiisa nnyo omukazi ono yakola ki nga amazima agalaba naye nga bamuleetedde ssente asalewo ebirala mulaba amutiisatiisa namugamba tugenda kujja ne ku bulamuzi ono namugamba tetugenda kukuza actually omulamuzi omu yangamba bamugamba bamuwe eddaala bamukuze singa asobola okwagira Nantaba mu paalamenti bamusuubiza okumwongera amadaala naye amazima gasigala mazima kubanga go tegazibirwa kkubo
abankoze ebibi bangi emisango nga bwegambye kati gyenakawuze gisukka ne 10 naye omuntu n'owangula ogusooka nasaayo ogwokubiri n'owangula ogwokubiri nasaayo ogwokusatu n'owangula ogwokusatu nasaayo ogwokuna ng'akufiirako tolina kibi kyomukoze naye n'agenda mu maaso okulaba nga gwe akusika kuteeka ku ttaka. So emisango gibadde mingi okugambye gisukka 10. Oli akimanyi wasomera ddala naye agamba nedda katufune kyetuwekwasa tumulemese. N'atakomaawo n'agamba tugezeeko guno nti yagulira abalonzi nga talina bujulizi mu kooti. Ogwo ne gugaana n'agamba tugezeeko omulala tugambe yabba obululu ate yabubba ate yakuloopa eyakola ekisoboka okubba obululu ate yakuloopa nti wamubba. So nga bayibuli bwegambye nti akola obubi mukolenga bulungi okumenga omuliro ku mutwe gwe kankuma omuliro ku mitwe gy'abalabe bange bankolenga obubi nze kambasonyiwenga mbakolenga bulungi. Omulamuzi era aliyirira abeere Katonda wange. Nakweede kooti yamugamba ansasule $21,000,000 mu musango gwe yawaaba nti yabbibwa obululu Nantaba yamubba naye n'alemererwa okulaga kooti engeri n'akalulu kamu gye kamubbibwako naye nasobola okulaga kooti engeri ye gye yanziba era omusango ne gumumegga. Kooti n'emugamba andiyirire obusente butono nnyo $21,000,000 size nnyononye mu kooti zisingirawo ddala naye ne $21,000,000 ngenza okulaba zimwekubya mpi n'olwekyo bw'amala zikuŋŋaanya zimuyambe ku bizibu bye. There are several election petitions that were preferred against me by so many people. One of them was, she called herself a concerned voter who dragged me to court over voter bribery by the names of Rita Nabada. And the very same person was supported by the people who also petitioned court over my academic papers. So many other cases, actually more than 10 cases, have been filed in court against me. And it's been over 10 years battling with these court cases. The unfortunate bit is that judges take decisions in my favor, but never direct those litigants to pay my legal costs. They don't pay anything. Even where they allow costs to be paid and damages to be paid, the fees are so minimal, very insignificant. They can't help me settle my other bills because I've been spending a lot of money in court, but I haven't been compensated. I haven't been compensated at all. And I feel so bad because that is not justice delivered. In the interest of those who feel like I should always be dragged in court, waste money in court, waste time in court, they make sure I do not get in touch with my voters because I end up wasting money on legal fees instead of spending that money helping my voters. I have been squandering this money in court. That is really hurting because it disorganizes my political programs, it disorganizes my career, it disorganizes me emotionally and financially. But they have achieved, I have lost. But I listened to the pastor today in church. The Bible talks
God talks through the Bible and urges us to forgive those who hurt us. The unfortunate bit is that they are not willing to relent. They are not about to give up. They will continue because it's been one case after another. I have won more than 10 cases, but they will still open and file more because that is who they are, evil people. But I choose to forgive them because that's what God wants me to do. 21 million that was awarded to me in the case that Nakweede filed against me in court, that is nothing compared to what I have spent in court. So whether I take it or not, it won't make any change. And I choose to forgive her. The unfortunate bit is that she continues to malign me. She continues to destroy my name. Yet she very well knows the truth, that she tried to rig in her favor, but she lost. I leave it up to her to continue with her games, but I forgive her. If she gets that money from the voters as she has been collecting it, she can put it to her own use. For me, I will continue to survive because I've survived through so many things. My lawyers know what to do when it comes to settling court matters and court fees. They know what to do. I will instruct them to do the needful, and I know they will do it. Because it is... okuyimirizaawo ekituufu nawe omukisa ekisibo kino kyonna ekiyimiridde wano kubanga mumu abalwadde mukama awonya kubanga gwalwana entalo z'ebyobufuzi awonya abantu amasasi oyinza okulema okulwanyisa endwadde ziwonye abalogerwa mukama faafaaganya eddogo lyonna eryekisse mu mbeera zaabwe abalina ebisiraani bijjewo obawe omukisa abatalina mirimu bafunire emirimu abatalina byakukola mukama bafunire ebyokukola naye muwa omukisa ababulwanyisa saagala kubakolimira naye mbalabula bafune ekyokulabirako nti Nantaba talwanyisika abamuwalana nabo bamwegatteko bwegasi naye bwe banaalemerako mukama gwe lwana nabo kubanga balwanyisa omuntu atalina mutawana kuko sabire kanisa eno giwa omukisa w'omukisa abagoberezi nabali ku kanisa abaana baabwe amakaaga banyone bakola mu gisabo y'omukisa tusabira omuntu webali muwakuza mukama amaziga gakabye mangi emitawana gyayisemu mingi ennaku gyayisemu tegandika ne mukama munyige ebiwundu munyige nkwegayiridde muwozewose omutima omukumye nti ensi gye tulimu ya kibi ne bwe tuli tukamu